Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino gw'omukyala gw'omwana omuwala ng'olina omwami wo naye ng'omwami olaba abuukabuuka era naawe omwami osobola oddikozesa ng'olaba mukyala wa abuukabuuka. Naddala mmwe mubadde mumbuuza nnyo eddagala mmwe abagenda obugenzi w'abasajja bammwe ng'oyagala omwami oyo obeere ng'oyongera okubeera ng'omwefunza. Naddala omusajja oyo ng'olaba atandise okubeera ng'abuukabuuka akwekyangirako tokyamutegeera, beera ng'okozesa eddagala lino ligenda kuyamba ng'omufumbo osobola oddikozesa naawe omukyala ng'ogenda bugenzi wa musajja wo osobola oddikozesa kwega mwenna libayamba. Eddagala lino nkusaba ofune kayayaana bulungi nnyo, ofune obukola bwa kayayaana, ofune akabba mutima, ofune n'ekifuula, ofune ekifuula erigatte wamu oliyengere mu bbaafu. Beera ng'onaaba ku ddagala eryo, bw'omala oddiyenga bulungi funawo dda onaabe ku ddagala eryo ligenda kukuyamba. Ekintu ekirala ky'osobola okukola, osobola okuddira eddagala eryo n'olifuna bulungi nnyo, ebikoola n'obyanika ne bikala bulungi, oligatta wamu kayayaana, akabba mutima n'ekifuula obigatta wamu bulungi n'obyanika, obyanika mu nnyumba oba mu kisiikirize ne bikala bulungi n'obikolamu ensaano. Ensaano eyo osobola ogitabula mu bizigo, ebizigo ebyo nga si bya abo, funa ebizigo ebya bulijjo nga tebiriimu ddagala ddala, tabulamu eddagala eryo litabule mu bizigo. Osobola okubeera ng'akazigo ako obeera okeesiigakokko ng'ogenda ow'omwami wo, ogenda ow'omusajja wo, oba ggwe omwami ng'ogenda ow'omukyala wo, osobola okeesiigako omubiri gwonna n'ogenda ow'omukyala wo, oba ggwe omukyala n'ogenda ow'omwami wo. Kigenda kuba kikuyamba okwongera okunyweza omusajja oyo oba okusobola okunyweza omukazi oyo okubeera ng'akwagala, okubeera nga omutima gwe gukomawo gy'oli. Mukitegeddemu abaana abawala mumbuuza nnyo eddagala eryo nti onabe ku ddagala ki ng'ogenda omusajja wo, omusajja wo atandise okubeera nga eyeekyanga abuukabuuka, beera ng'okomyawo omutima gwe, beera ng'onaaba eddagala eryo. Nkugambye osobola oddinaaba nga bwe nkunnyonnyodde ate era osobola n'okuliteeka mu bizigo era nga bwe nkunnyonnyodde. Kirungi mbiwulire bulungi ebigambo bino. Kati bw'obeera ogenda bugenzi wa musajja wo, osobola oddinaaba ng'ogenda kugenda wa musajja wo nga tonnava waka, sooka onaaba eddagala eryo olyoke ogende ow'omusajja wo. Bw'obeera omufumbo osobola oddinaabako emisana oba ekawungeezi ng'omwami wo tannadda. Kati ddagala eryo nga bwe nkunnyonnyodde enkola gy'olina oddikolamu, bw'obeera olinaaba oba bw'obeera olyesiiga oteekeddwa okwogera, oteekeddwa okulaamiriza. Olina kwogera bigambo bino biwulirize bulungi. Ogamba nti kino kifuula, njagala kifuule omutima gwa bba wange Kyayiti, onoteekawo linnya lya bbaawo amannya 2, abeere nga akomawo gye ndi. Njagala omutima gwe gubeere nga gudda gye ndi, abeere nga ategeera nze nzekka, njagala abeere nga ayaayaanira nze nzekka, nze mukyala we. Kitegedde? Kankuddiremu olaamiriza bw'oti ogamba kino kifuula, njagala kifuule omutima gwa bba wange Kyayiti, abeere nga akomawo gye ndi. Njagala omutima gwe gubeere nga gudda gye ndi, abeere nga ategeera nze nzekka, njagala abeere nga ayaayaanira nze nzekka, nze mukyala we. Bw'oti bw'oba olaamiriza kigenda kuba kirungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ky'otategedde ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.